Buli mwaka olukungaana luno lubadde ku muzikiti gwa Bewandegeya wano mu Kampala. Olukungaana olw'omwaka guno lutambulidde ku mulamu ogw'obwenkanya n'emirembe era nga wano akulira Abahamadiya mu ggwanga aliko obubaka bw'abasibiridde obukwatagana n'omulamwa guno. Omugoberezi w'omusajja amanyiddwa mu nsi ng'omulwanirizi w'emirembe azze nga atulabula n'agamba nti bwe tuba tetwegendereza essaawa yonna ensi egenda kufuna obuzibu obutagambika. Wabeerawo obwenkanya emirembe gijja naye toyinza kugamba nekifula n'ogamba nti wabeerewo emirembe ate obwenkanya bujje nedda nekinakubeera nti wabeerewo obwenkanya bumubeerawo emirembe giyinza okujja. So wonna wano tutambulira tulina okubeera abenkanya ngeri gye tuyisamu bakyala baffe, tulina okubeera abenkanya engeri gye tuyisamu baliraanwa baffe, tulina okubeera abenkanya engeri gye tuyisamu abali mu byobufuzi. Luno lwetabiddwako Ssenkulu wa TV y'Obwakabaka Omukungu Jonathan Muyingo Bamaseko okuva mu bitundu ebyenjawulo n'abantu ba bulijjo. Bw'abadde ayogerako eri abantu abeetabye mu lukungaana luno, Ssenkulu wa BBS Finance asiimye nnyo abasiraamu bano okusoosowaza TV y'Obwakabaka bw'atyo n'abakungu okwongera amaanyi mu kugiraba nga banyumira pulogulaamu eziriko ennyuvu. Tubeebaza enkolagana n'okwagala BBS Finance sebo mugenyi waffe omukulu kino olwaliro nga kyogere siri mu kubaluuka naye okutegeeza nti tulina enkolagana nungi nnyo kubanga netumaze okukolagana ne Ahmadiyya era twebaza aba Ahmadiyya Muslim Association lwaki mwasalawo mu mikutu gyonna egiriwo nemulondawo BBS Finance okolaganirawo. Mwebale nnyo mwebaliddala. Mu ngeri y'emu ono abasabye okulaba omupiira gwa World Cup ogenda okutandika ku Lwokuna wiiki ejja okugenda okulagibwa obutereevu ku ntimbe za BBS. Lwokuna BBS Finance tugenda kubanga tubalanga emipiira gya World Cup era ku Lwokuna luno seremoni esooka yonna tugenda kubanga tukiraga. So mwekanire channels ezo zebabulidde n'abali free to air mujja kubanga tusobola okulaba World Cup. Zubairi Lwalira, BBS Finance agesigika. Aya ya Qur'ani